fighting different. Overdose saba interpreter idiot. Chimpeme okusinzira kwa lantaka oyo kwembadde nyindo bwe eyo interpreter entuufu nelindako mbadde ntunula babaka ba parliament be bagambye nti idiot kakati tubalowooza nti ekyo ekifaananyi okukisaasaanya ennyo nti kiyamba Besigye nti kiyamba oli okulaga nti anti kati wembadde and 4 tolaba mbeera Besigye gyalimu. You can't see it. Bagamba tebanzikiriza kukola exercises interacting because he is in a prison. He is in a prison within a prison. Ono spokesperson wa prisoners asobola kwanga ali mbuyekera. Even Yaba Shaija himself can be a rebel. Gasimba ganene bannamawulire Radio Simba Peter Shibazo mu studios gikwanjulira John Kakande Haruna Kanabi ne Charles Romshana. Ensomye Dennis Mukasambidde ngaga nti in short the statement is redundant nti their appeal executive order nti their appeal was kubanyarwanda bali mu Uganda abazaliddwa wano nga tebaali bannansi nti naye statement eyogera ku citizen bubayogera ko already ba citizen nti naye tuyina abazaliddwa wano mbidda ina nini aina national ID agina ne passport executive order yagambye ki executive order yagambye ki kasito presenting kiwedde tobuzalira nandi kati ate bali abatafuna abatafuna no he has the order says singa basanga na byasoka tuyise mawulire singa basanga nga wafuna passport wafuna documents ezo irregularly bakirizibwa okuzikujjako. So the importance of this executive order the importance of this executive order is the withdrawal of documents. It's not about giving. Kanabi Kakande kamba wulire real life experience anecdotal. Nina mukwano gwange yali akayanira ettaka wano Kyanja. Bwakayanira ettaka ne bagenda mu kooti ne ba producing empapula zaabwe. Oli n'agamba mu kooti naye ono akayana taina right kubeera na mailo simu na Uganda nti yanze nina passport nina national ID bagenda okukakana nga babi withdrawings mukyala kooti mu kifo ky'okusala omusango gw'ettaka ya withdrawing passport ne national ID ne mugamba wabifuna irregularly mu bumenyi bw'amateeka. Omukyala n'agamba nti nze nazaalibwa wano mange wa wano jajjange ye yava emitala nti gwe toli mu Uganda era ettaka ne ligenda kakati juzi nga yeetolodde awozezaako zaatya bamuzizaayo bagita registration nationality by registration naye ng'eri ettaka kati liri manya ga Kanaabi kati abantu abawerako babadde baluzinga n'ebintu mu mbeera eyo ate abawerako eyo ekimanya Masaka baŋŋamba ettaka baali wandiisa mu baakibazo ba Kakande ogira onterekera ekyapa kakati Kakande bw'atuuka okufa ng'alaamira mutabani we oliyaga nti naye nze nagula n'enteresa kitaawo pe kituufu ddala ebiri naye ssebo omanya kutegeeza kati oyo waggwanga ki yazaalibwa oyogera ku nkola eri broken ebyo nabyeyogera nabino wadde executive order tejja kukola kubanga system eri broken abantu bolimu nti kali bagamba is the system broken or is the system crooked by individuals at moments? No, the problem is abayina ettaka omukulu n'ababe tebaagala babeere n'ettaka. So tayagala baweereze documents because they will get title because ayagala kubajjako titles. Actually, a lot of the land. A lot of the fight is about land grabbing. Haruna. Buli omajja bbira babo bwe naye katusooke tuyite mangu mu wiiki nga wetutunuulira ensonga z'enkofiira. Romshana tonneeraliikirira si Karamoja yokka naye nze okwawukanako ate abisemberera omuzindaalo.
Uganda yange ngezaako gitegeera naye mukulu kibazo tutandise wiiki ng'eggwako minisita wa education yafulumiza yalangiridde ebibuuzo ebyokumalako primary abagamba abaana 7,273 abo bo bayiseewo okugenda ku mutendera oguddako ku baana 78,981 ne ministry ya finance naye negaa nti abamasomero temweraliikirira taamu egenda okutandika nga sente zammwe already gye ziri eziwerera ddala agambye biliyoni 3.5 so tebeekwasa nti tebalina kye bagenda kukozesa ezo zo yagambye bamaze ozireleasinga naye n'abasomesa abalinga gwe kazi ogwa mu arts gwe oba luzungu lugwa wonna ngalwa arts ffe tetwakungula oluzungu nayo science sebo abantu batandika okuyiiya science n'abageography abamu baali basibidde mu science naye bagaye bawadde ennaku 9 nabo bwe banaabanga ensonga zaabwe tebazitunuddemu ezaffe abasomesa arts mu Uganda okivuunula otya se emisomo gy'ebifaananyi gitali gya science bisebo ebyo byoyogedde you can't describe in negatives omanyi kano abyayogedde azukiza omugenzi Nsuubuga Nsambu nga bakampeininga ne Hussein Kyanjo bombi bagenzi ate bombi after some time bafuuka mikwano gyange nanyigira nnyo Nsuubuga Nsambu naye oluvannyuma ate bwe yafuuka mukwano gwange nenzuula nti ze zaali embeera ze kati bwe yadda ku kadaala okunnyonnyola Kyanjo kye yasoma ate mu kiseera ekyo bagambe babeeranga bamu mu komiti emu nga campaigninga nti kakati tugenda kunnyonnyola nsonga za ssemateeka nze nasoma mateeka nasoma nti ne munange yasoma kuba bugologoosi n'okusiiga langi singa tubadde tugenda kusiiga langi kizimbe kya palamenti sandibaddewo yandibaddewo yandigenze omutuufu naye omusajja w'obugologoosi yatuuka mu palamenti abaasoma amateeka n'abafulula omugenzi mukulu nkangise bwatyo bwe yagamba siniya wange bino si byakuwandiika lugambo bina kuba bya ssemateeka omukulu Kintu Musoke jerega naye sebo abasomesa abo abatali ba science bawadde noli yali katikkiro ennaku 9 singa gavumenti tetunula mu nsonga zaabwe mukulu kibazo weekend era ebaddemu ensonga ya poliisi engeri gye yattamu abantu abateeberezebwa okuba ababbi nayo ebadde ku mwanjo nnyo ebadde bayita extrajudicial killings awatali bukakafu bumala nayo nebeerawo President Museveni naye era akyayongera naye abadde mu region y'e Busoga so agenza okuvaayo ng'abamawulire abawaddeyo ekintu kiwera ddala abukadde 10 ku luno tazeetikka mu kikutiya ensonga yabadde nti bemukolera banaku baba babeera bubi kati nze kambawe milioni 10 kuba meka bali bameka yastade musako banamanya be bazigabanya mukulu Sebeera URA nayo negasa abantu mwenna abakola endagaano z'obupangisa ez'emirimu ezaki etteeka libaddewo okuva 2014 nga mulinyoomoola n'olwekyo kati stamp duty mujja gisasula naye ne batugamba nti endagaano yonna enaabanga teriiko stamp duty teteekebwa mu nkola so mukulu kibazo ng'ennyumba za kibazo zifuluma ng'ennyumba za kibazo zifuluma ekyo tekikontana kubanga nawulira nti mu kooti baga nti eyo n'endagaano ez'akamwa babo even what ni WhatsApp kakati tekontanye n'amateeka kati tujja kubanga tugenze mu lugendo lw'oli yagenda okukayanira ettaka ne bazuula sooka olekegwe tokolifayinga kubeera na ttaka akakanda ono yaripootinga nnyo kooti omujulizi yajja naye gwe ogibwako obujulizi
tusooke tukwekennenge n'okulanga nti waliko simanyi omubbi biki mukulu Kibazi era Ssebo ne mukulu Besigye naye bamukomezaawo mu kooti wiiki eno ku musango giri egyasooka nalabye mukulu Lukwago nga naye omujulizi amutadde ku nninga okunnyonnyola ebiriwo musonga endala era ebaddewo mukulu Kibazi bino oyinza obutabyagala biwulira naye Trump yalayidde n'ateekawo ensonga nzijalindako yalayidde era n'ategeeza nti okuva n'olwo lwe yalayidde ensonga zijja kuba very clear. Embeera yaabwe nga bweri gavumenti ejja kuba erikogonayizinga musajja mukazi awo tuli naye awo tuli fenna olaba naawe yakulese onu board ono musajja wa Bideri mu mawulire amalala mukulu Kibazi mukulu Kibazi oluyale mbadde nkusaba luyusa teeka kanaabi ku nninga annyonnyole ku lwaki tosanyukira ekintu ekyo kimanyi ekyo kigenda kusanyusa mundege yali muteeko ogw'amawulire ag'ebyo bibadde wabweru nkyayongerako oyina ekyama kyomanyi either okituwe or you withdraw. I am not withdrawing. Why do you believe? Why do you believe? Ate muntu wa Trump. Why do you believe kirete kisobola kumusanyusa? Nakakuwaako omuteeko gumu package gyendeeta eyebwe mweyo mu bibadde ebweru. Kale now you state ekyo kimusanyusa. Wewabadde sibo n'okulekeraawo okulwanagana wakati wa Hamas n'abaki ne Isirairi era ne wabaawo n'okuwanyisiganya abasibe ndoza ne lwetwogerera kati era endagaano twagiteeka ku mukono batuuse ng'aba Hamas bajjayo abasibe Isirairi be yalema okukola olaba Kibazi bwantunuulira ndekamale naye tekiri mu mawulire kati ebyo ebibugu ogenda oyongeramu phrase ekyabalemba tekiri mu mawulire aba Hamas nga bawaayo abasibe balabika bulungi nnyo ekyo sikimanyi mbeera nga ddala babadde baliisibwa bulungi n'okulabirirwa bulungi ate ne babawa n'ebirabo era n'obuyambi ne butandika okuyingira mu Gaza mu ngeri y'amangu. Kibazi era ebyo tobiwulidde kansembyeyo ne kino nga nkomyewo ewaffe Uganda voter register update nayo nti ennyonyi ezizaayo abantu abayingira mu Amerika mu bukyamu esooka yasimbu n'aba Mexico bagigobye abaabo ate babaddiza abaabo naga nti tukumye landing rights kati yaguddewa bwe bagiganye yaguddewa nze ekyensinza eno virus gye bayita executive order eyakutte eri America nedduka mangu netuuka bwe baganye ennyunyukulani yaguddewa oni waffe teri mu mateeka naye yagikopa bali naye nagambo eri executive order nkulu Kibazi nga tukomyewo e Kampala ate baga nti badde ndaba weekend nti by November tubadde tukoze exports eziwerera ddala za 2.4 trillion ng'eggwanga nga zirinnye waggulu ne gavumenti nayo eri mu kaweefube wa kunoonya oba Kibazi olina ssente kanabi eriyo Kasirye Henry alaajana aga nti programu etandikira wansi naye bwe gutuuka ku Siraaje ne Kanabi ne gujja bagira baklayant bo bakayana amalirize nti gavumenti enoonya gwe yayise finance agenda ogikwatirako mu kusasula abaawumeme babe nga bava mu nsonga z'amasannyalaze baddeyo ewaabwe gavumenti ekole ki ejeddise ampuliriza Gasimba gawulire Robert Kakande Musoka abagambye nti ekintu ky'obutuuze temukitwala nga kyakuwena nti bannayuganda abafuna obutuuze ebweru
olw'okuba twalina issue ne dual citizenship nti bw'ofuna obutuuze ebweru oba ofeeyitinze obutuuze wano nti kati baganda babasigadde wano nga baddira ebintu byo baga nti tokyalina right kubeera ku byobugagga bino nti era abantu bangi bafiiriddwa nti abantu bangi bafiiriddwa ebintu ng'abantu babayita mu lukujjukujju kasita oli amanya nti olina pasipoti yawa nti ya America ya Netherlands ya Nordic country ngaga nti eri ettaka tulitutte sirirye naye bajjo citizen babagaana okuba ne Maryland anti kati abadde aga nti tubadde ne issue ne dual citizenship tekiri clarified yet. I think they allowed them. Kibazo manyi amateeka gasobola okukola mu buyaaye ne mukinaye tuddeyo mu byobuntu nga kibazo ddala muganda we yakulekera ettaka wanje ebyobuntu omusajja era ekibadde mu mawulire omusajja bamuteekera ssente ku akawunti ye yina continuing okuwithdrawinga n'okukozesa naye bwe yandibadde gwe kakandi era yagambye yalina banywanyi be Germany baasuubira okumuweerezaayo ku ssente ne China okutandika okukula ekyuma mbwe yali yabasaba ebyuma naye n'alowooza nti mu kifo ky'ebyuma baweereza ssente kati yagula byuma omusajja agenda kukakkana nga bamusibye nti criminal nasudde nga kyaliwere bade treated really mwenonda sente ku kkubo onvunaana musango gwaki anda administrative law ndowooza kiapi wali atumisa ndowooza ega onamusitwala ku poliisi ekiki sente ezo ngaani bwe yazitwalayo kiapi akubuulire wano emisango gyaffe gibeera by president kati yandibadde atubuulira nga gundi bwe yazitwala nga mu musango gwa gundi bwe yazitwalayo kibazo ebyo birungi ng'owooza nga gokola ki naye bino ebyokuwooza citizenship nti bantu bo batwala ebibyo ate awo bwe tuba tuzze bwe muba nga tuli eno ewaffe mu busiraamu obeera mu lyazaamaanyi ate oli omusiraamu yagamba nti wampola mu bukyamu mwamukola kyabasiraamu nti yali tateekeddwa kumpola gwe yampola kampuni tebeera na ddiini kampuni tebeera na ddiini omuntu yabeera n'eddiini awo kana abasirise kakati awo kana abasirise waliwo ekigambo kyoganja baita okupalapalanya mu kibazo engeri gye twalondanga ssente oli bwazisuula osooka kuzirinnyako kati n'otunulire kati n'otaana okubeera nga weetakula mpola wola kugulu nga wukirira n'ozipiikinga that act of peaking kyekikwetakuza n'ekikwe okulinnyako oba okimanyi otunule erudda n'erudda olugiramu maye ekibazo ebyo tobimanyi nsebo ndi w'ekampala ekampala basuulanga n'ezitali ssente ne basuula ekintu ne kivuga tu n'olowooza nti ssente ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire John Kakande Haruna Kanabi Charles Romshana ndowooza naye Butambala babadde mu kivulu jjo ku cricket oval bwe bavudde Butambala basibidde ku kya cricket oval kati simanyi nti banaatuuka mu budde Aisha yabadde MC naye lwakuba saalabye bulungi nadde njagala kulaba Aisha nga akutte omuzindaalo e Butambala ng'ayimba ono yerabire nti Aisha ye Deputy Secretary General kati ezo title tuzireke kubanga bwe tunatandika na title ti Deputy President Deputy Secretary Aisha tubadde naye ebbanga lyonna temumugambangako nti Deputy Secretary General kati ate muwanga lwafunye mwagalayo muwanga tugaye nti Deputy President kati Aisha naye mumulinnyise yotabeera awalala tumwadressinga bwe tutyo nga Deputy Secretary simugasimba n'omukolo guli gutunulire nga a national event okwabadde president ate abatubuuliza kati banyonye bulungi deputy wa mukulu Lewis Lubongoya watali Aisha yabeerawo
ensonga azimanya atenga Rubongo ya atenga bwe tugenda gaba ticket office ya secretary general ye gaba ticket kati yaisha eri mu nsawo boss for avoidance kuye naguyo omuntu guri mujukira nti yakolanga assessment for avoidance nakola assessment naga onafune ogambye kati without a doubt yaisha tujina mu nsawo teriko kabuza ate ya deputy president tebayinza muvuganya tavuganyizibwa for avoidance of doubt ugambye uri akolanga deputy akola ngono taliwo nga Rubongo yatali deputy takola ngono taliwo ngamba deputy vice abera delegated deputy tabera delegated abera n'emirimu egiri express olika kandi yagambye kakati for avoidance of doubt like Museveni Rubongo atasobola kutabeerawo ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire radio Simba eri abagambye nti I think ekyabalaalo kye mwabadde munnyonnyola abaganda baali baakimala nti ennyinnyonnyola omukulu gye yabadde ampa n'abaganda gye baali bategeera nti era abaganda nga bagaa nti ekitatta muyima tekimala nti abaganda baamanya nti ente za muyima si za mulaalo gasimbagane ne bannamawulire radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira John Kakande Haruna Kanabi ne Charles Romshana Kanaga Kawa alabika yalimye oba train ya Kinawataka saategedde naye yangu wako wanje eye Kinawataka mbalenga ati ba minister yagironchinga wali Kakande obeera wa ba launchinga train minister wa kama mkono yeyite Kinawataka omanyiyo oba gwe wamanyayo mu luyimba bote yali agenda mukirana mu 5 nga train ekyatambulira okuva Tororo Kampala agaze ekibazo nakula manyi negenda ne gulu nawa kyogamba under the leadership training kibazo they are living in the past era Obote bwe yali agenda kati Obote yagenda kati tuyina Yoweri Kaguta Museveni ate Yoweri ewammwe teyawasaayo kubanga Obote yawasa Mbakakande naye Yoweri ewabakakande teyawasaayo n'abaana tabagabyeyo kati nze nakula manyi bakula batugamba nti egaali y'omuka train teyimirira mbandi awo kireka ngenda okulaba ng'eyimirira nga bajjamu amafuta abakikamula honestly naye nali manyi nti tekiyimirira nalwanga kikenda nekiyimirira abavubuka ne bajja n'ebidoma ne bajjamu amafuta nga ekintu kiyimirira so kibeera kyejo okutomera abantu ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire eri agambye Kanabi nti Kanabi mu bugenderevu obuuse bamuyita Asumani Asumani diri eddala sijja dyongerako olw'ensonga zange agambye nti wawo n'omulala bamuyita Kabuye muganda wa Kakande bagamba nti ensonga M23 ogibuuse M23 yawambye Goma that's incorrect Kibazo Kanabi has forgotten the M23 taking Goma province from the Kinshasa government. Goma province Kibuga Sebo nisake tena kubiye M23 nkimanyi bulungi with very concrete evidence Rwanda deployed inside Congo Rwanda meka kubuza ne UPDF UPDF simanyi kubanga iyo under agreement kanti Mukulu Kagame agamba abalumba bava Uganda naye mugamba Rwanda yebawagira naye temwagala kwogera ku UPDF kubeerayo n'amagye agali deployed Rwanda sebo President Kagame juzi yakoze statement n'atugamba nti ab'M23 abali eri abalwana bava Uganda ng'abamanyi n'Obama statement nagira bulungi nnyo ng'abamanyi abaddukira wenangaza nkyabayina ne mu kampu abaddukira ewuwe babateeka mu kampu ne babeerayo abaddukira ewammwe be badde eri n'emmundu ate nzijukira wano mwe mwayina determinator no yali eri
Ntaganda yali Kigali ne bamutwala mu trial mwe mwayinani twali brigadier Makenga yali wano Sultan Makenga asala ne Kanabi agati ntegedde kulwaki kana atera kubeera Karamoja kadi ate Makenga akima kye Karamoja kakolyo tactics my friend nenga Kanabi bamugambye awo yerabiddewo ebifa ku M23 ne era Asumani nze mbeera thankful nga Kanabi takonye ku M23 Charles Romshana yefuula de facto expert w'ensonga za M23 obuuza wano Sultan Makenga kati nawe lwaki sibuuziza Kanabi lwaki mbuuziza kati ndabye lwaki Kanabi bagala tosanyuka ampuliriza gasimbagano ne bannamawulire Radio Simba Kanabi kansookerewo very briefly week eno manya benare bateekateeka ku celebratinga ne kooti nga tetunnagenda mu bya NRA ku celebratinga myaka emeka bukyanga bava mu bumenyi bw'amateeka ne bakola executive order teyali executive order yali ani legal notice number 1 1986 wandiikibwa omukulu Professor George Kanyehamba. Is it the one who did? Yes. Yali abumayanja. Nekana okumwaya. Yali abumayanja. Sibu. Ndayo gitunulira bulungi. Fasa tunajina. Ngate tunatuukaawo very briefly Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera. Ndabye wiiki eno unusually okuva lwe baamukwata nga waliwo activity nyingi ku social media oluvannyuma lw'ekifaananyi kye baamukubye mu kkooti luno lwe baamuleese ku Buganda Road. Ekifaananyi ekyo kikoze rounds era ninda Timothy Kalyegira ambuulire circulation kisaculatinze emirundi emeka eyo bw'oba onoonya Timothy taking a particular interest mu bintu ebyo naye ekifaananyi ekyo okuva lwekyafuluma abantu naga nti bannange omusajja bandimuttira mu kkomera. Nalabye General Muhoozi former CDF ng'ali mu parliament nga sigamba oli ngambye former CDF ono current mbadde very specific nabye General Muhoozi ng'aga nti amakomera gabeera n'endabirwamu eyo era omuntu n'obeera ng'oyogera eri naye ku simu nti era ekkomera libeera n'arrangement ey'emmere nti tewaliwo nnyo kyanjawulo n'ebirala mu palamenti. Mukulu Tayebwa n'alagira palamenti egende komiti ya palamenti egende ekyali mu kkomera okulaba Besigye n'okulaba embeera z'abasibe abalala. Speaking up a lot of trajectory ndabye international omukulu speaker erabidde ekyaliwo nga mu mbeere omukulembeze w'abayonzu abakonjo ali Luzira komiti ya parliament bwe yagala okugenda okumuinterviewinga babagamba nti was illegal. Bano babakkiriza ani bakkiriza ku luno baatuuse ekitegeeza amateeka gakyuka ku luno baatuuse at least I can vouch that bagenze baatuuse ndowooza sawa 8 bavuddeyo sawa nga 12 mukulu Besigye bamulabye. Omukulu ono eyanyagereza OPM Kazinda era komiti ya parliament bayagala kumuinterviewinga babuuzi ku byaliwo era interpretation ya lawyer egamba tekikkirizibwa kubanga is an accused tayinza ku testifying before committee. Ne mu mbeere komiti bayagala nge komiti ekuyemberwa omukyala mukwano gwo Judith Nabakooba nga chairperson of defense and internal affairs era komiti bagamba ne president yenyaga nti sina kutestifyinga kubeka kubenzuli kubanga biri mu kooti
era bamuwanga baaliyo muwanga Kivumbi yaliyo n'abaga nti biri mu kooti n'abagamba naye tunyumyemu ebirala nga temunsaba nemusinkana Saabalwanyi ne mutabaakute mu mugamba tunyumyemu ebirala naye nga temunsaba yagenze John, for your information, jo bagenda basinkanye Dr. Besigye. But Haruna, the whole environment around Besigye, the sudden online activism, kubanga eriye yabagambi tiabai kitunoonya wano muve online musimbule ono muganda wa Romshana ye wa PLU yagambye nti bali be yayita idiot bakivunula batya mu Luganda kakando no yarunsinga idiot omubuyabuya ate bafuni ate bafuni ba clown ba idiot bafuni okumuyita ye ababe bagambye bagenda kwekalakasa toyinza kubeera bafuni noyita muntu inawo n'omutole kati bo bagenda kwekalakasa naye oli adaga nti Besigye kyeyetaaga teyetaaga abantu abo yani ono muwuliriza waffe yani omuwandiisi mu Monitor yamanyi bannyonnyola obulungi mukwano gwa Peter yandituwadde naye mukulu kibazo emanyi bulijjo tubadde tumenyera ngenda nentunuulira His Excellency ebiseera ebisinga bangambye mbu idiot kitegeeza mugwagwa omujega n'omugwagwa omujega taba ate musiru kyabika mugwagwa ne Bob Kampindi naye agamba mugwagwa. Tutunuulire enkyukakyuka ezizze mukulu kibazo kati bw'obeera n'abaana bo information kati baga nti eri wano in the palm of your hands weeva nti kati abantu abaleeta enkyukakyuka ne kati ng'e Kenya bw'olaba bajenozi ebyo byonna ffe tubale tulowooza nti abantu basigala ku kintu kimu Besigye wamutwala n'okola byonna by'oyagala nga gwe power yo ogiraba ng'osobola ojja exercisinga n'omuteeka ne muki ne mu kooti osalawo nga bw'oyagala nyina emisango n'ogyongerako naye we tutuuse mukulu kibazo nti abantu bakozesa buli omu kyasobola waliwo omu gwe nalina naga nti nze capacity yange gye nnina is to retweet buli lwendaba ekintu ng'ekyo nga nze nkikola ki nga nkyongerayo kitegeeza nti kibaza nfolowinga bw'aba abadde takirabye naye agenda kukikola ki kukiraba yali omushana yakutaaginga yeri omushana making sure nti ataaginga kakati obadde olowooza nti Besigye omukwese owa kamera ye yeyisano ye bwe yazze n'alinda moment omusajja waatunulanga embeera olabira ddala nga siki n'akuteerawo ekintu edita Kakande n'akitunuulira n'aga nti this is a good promotional picture ate promotional eya campaign bwe bakwata lw'omusana Charles Kaloli ono ali wano bwe bamutwalanga Mwanga kamunye bamutwalanga kamunye naye nze kanziremu balabuli tewali yali yankutte n'asigalawo kale kewura finished bonna babagoba ate ne bagenda mu kkomera kibazo n'apaapaala jene omu n'amugamba nti ekyo nyi kyokoze yawanjaga n'awanjaga that was on Karundi Serumaga yali Serumaga bwe batwala Serumaga bwe bamupakira mu buutu ono bamusindika kutambula ku street batwala Serumaga n'oyoko paapala saapaapala n'awanjaga nakuba nduulu wali osobola okukuba enduulu oli kabwejjungire ali mabega wabyo
ikyereyagala ensemanye nti kakati tubalowooza nti ekyo ekifaananyi okukisaasaanya nnyo nti kiyamba Besigye nti kiyamba oli okulaga nti anti kati wembadde nkutambuliza mukulu Kakande eyo gy'oli gye njagala oveeyo eya tubanalabyeko waliwo kakiripo ennaku zino akasaasaana omukulu oba yali ayokya nsiri obadde osaba entaputa idiot kyekimpemempeme okusinziira kwa Lantaka oyo gwembadde nnyindo obwedda eyo yentaputa entuufu kimpemempeme Alan sebo weebale nnyo Alan Ntaka that is forgery nalwo Luganda tayogedde Luzungu ajje mu Luzungu n'atuwa mu Luganda naye mukulu kibazo nerindako mbadde ntunula babaka ba parliament be bagambye nti idiot Taka yakuwadde entaputa ababaka ba parliament agambye nti bimpemempeme kati nabo baddemba okuprovinga nti ekyo si kye bali mu maaso g'oli eyabayise ekyo naye mba nenkugamba nti strategy zigenze zikyuka Martha Karua gy'ava okujja abeere paati ya ttiimu ya Besigye si kuba nti e Uganda tewaliiwo balooya nga Balukwago n'abalala abasobola okuwolerezaani naye ekintu okigaziya otya osobola okulwana olutalo olwe Abannayuganda oba n'abantu abalala okufuna eddembe lyabwe abavubuka roolo yegenda kuba ki omulala asobola okugenda ku street n'akola ki ba academicians mwe mukola ki era roolo yegenda kuba ki waliwo omulala abeera mu Kamooli ayaga nti nze ogwange gwakuwa magezi naye gyali acontributinga boloka we babaddewo ng'asobola okukwata peni n'awandiika n'akola criticism ye n'omulamuzi n'amuga nti ebyo byoliko si mateeka tagenze ku kkubo naye mu public domain mwali era akoze contribution ye so kino ekintu mukulu kibazo buli omu ayina engeri gyakola ki gya contributinga era nagenza okulaba nga abantu abamu nalabye mukulu Katerege ennaku zino yabisaasaanya bafunyeeyo nabo sipaya owesaidi eri nagasimbagane munaffe Ahmed Katerega DC nabo bafunyeeyo akuba katuuni eziraga abeeno nti nankanina weti naye simanyi oba binaapiikinga kati kiba kitegeeza nti abantu bagenza okulaba nga strategy kati ndala Zapiro we South Africa yatuuka okuleeta gundi wansi yani ono musajja atali Zuma bwe yateekangako kataapu kagundi waggulu nti ye bwe yamala okuplayinga sexy Jacob Zuma Mr. President the dancing queen Zapiro eyo yali roolo ye n'olwekyo ne wano buli muntu ajja kuplayinga roolo ye naye wano waliwo yaleeta nankani sanitizer nti ewonya covid so buli muntu ajja kuplayinga roolo ye kibazo ng'ojja kukozesa muzindalo naye eddakiika za 3 ojja kuziwaayo n'oweekifaananyi ekyo kyeyakoze eki kyeyaleese era ekyo kyoga kitandisa okwatractinga abantu bangi okuga nti lindako twakafiirwa Seggirinya naye nga bivudde ku kooti engeri gye zikola ki gye zeeyisaamu kakati n'abalamuzi balina okutunula muwa justice oba butulugunya bantu gasimbagane ne bannamawulire ekyalisibwa omushana mwakafiirwa Seggirinya mwakoze eki kiki mwakoze tudita omulala okufa ekyo kyekati kibantu kye batandise okutunuulira mu abagaana Seggirinya okufuna bbeeyi so awotandika but waliwo kooti 2 Besigye zaalimu ate zigatta the magistrates court omusango gumuvunaanibwa is to incite the country to war gwa magistrates court ogwa court martial it is to plot war
so byonna biri about war kakati ndaba ye PR Museveni mukulu Museveni jakuwa is plotting war naye bw'otunulira yaragenda mu bulango bw'otunulira leaked tapes still zigatta ne PR ya mukulu Museveni because muri leaked tapes ojja kuwuliramu drones ojja kuwuliramu abazungu those whites aba what is that country the Greek ebyo then ate wano ono mukulu Muhoozi n'aleeta zituyita nti waliwo masanalizi ab'abazungu Congo ola engeri gye bakizimba then finally UN report nefuluma nti abayekera Congo kati bayina drones. I think you read about it. It was in the Daily Monitor, yes. Bayina drones. Now mukulu Museveni asobola okuleeta ekifaananyi nti indeed mukulu Besigye yali azimbye obuyekera bw'amaanyi. Can he afford that? N'okola trial ng'ereeta evidence because wano bwe yali atulaga nti akuba abayekera ba Congo yatulaga you see dagala katulina olaba n'atulaga ze big fighters they were big fighters, not even squares, but whatever, even if they were squares n'atulaga now we have the medicine kagala asobola okutuleetera ekifaananyi naga abasajja mwe twali twafa olaba kolomu y'abasirikale 1,500 abaabo mbayina emizinga bayina ki abo Besigye. Can he afford to do that? Or does he have it? No. Let's Jagala kuwa mukulu Museveni the benefit of doubt. I actually give it to him that indeed Besigye is in subversion. Singate bamukwata yagenda kudangirira lutalo ngaru yaka machala arukolera wabweru Uganda bagirumbi. Thank you very much. Because I had a conversation naye with some lady. Amino was a coward. How could Amin kill the husband of this lady? Enemy. When the man didn't even have a battalion. Umuntu hata ina battalion. How do I abasirikale rukaga? How do I lose sleep? So how can losing otya sleep ku Besigye? Ngana pisto bili. Ansena ngana kucha pisto. Nga taina brigade, at least like a brigade. Kateze nyagala mukulu Museveni at which faranyi abateko projector. Drone. Drone picture. Projector ku mukoti nga Besigye ayambadde mu birebi overall bi uniform nga inspectinga abaja somewhere forces tola abantu bade tuwede riot enaba akigeza okulaga you see therefore mukulu Museveni can never show you that tasobola ku projectinga mulabe we tasobola taina okuyira mpro babina because ate kirala kyemmanyi ko tasobola kukwata Besigye nga taina more than a battalion kati zentandikira kwekyo. Therefore I want us to agree that Besigye has more than a battalion. Kati njagala atulagemu kaswaga katonoko nga oli inspecting troops nga bolaba NRA bwe yali. So PR ya mukulu Museveni ekifaananyi ekyo kimukolera because society eri kulaba. By the way, even Nesegirinya engeri gye yafa picture ekifaananyi kye nga bwe kyali kimukolera kumulaga bwatyo. Kaka that's why you now have Fox Odoi. Fox Odoi bw'aba agenda aleeta Lukwago, right? Naye nga ali sure Lukwago tabagenda kumukiriza kuyingira. Kati Lukwago nga engeri gye bamumanyi wanaatuuka ku geetere bamugaana n'atandika okukubaka n'enduulu. All the media now will be on Lukwago. Chobola tejja kubeera ku Besigye because tosobola kunga nti ogenze kulaba embeera y'abasibe naye media tegenda kubeerayo. It doesn't make sense. Media bagisibidde bweru tu ne lawyer we taliyo, but anyway bamaze ne bamukiriza kanko wabulemu katono. Prisons ina amateeka gaayo getambulirako ag'omuntu agenda okulaba omusibe.
era tebeera press conference okusinziirayo prison. This is nayo benefit. No, you see you are. Why? But while MCA twa Uganda Human Rights Commission no buchiko wedembe to inspect. These are not visitors. These are inspectors. Alene tugamba bote bayina na kusaba tebayina na kuone it's supposed to be impromptu. In other words bakusange in the act. Bakusange in the act because ono musibete yeyogerera ne weyogerera it would be subject to investigations. Ono is doing an inspection is not ati kano kachiko ka parliament akedembe lyomuntu because parliament wa prisons omusara it has oversight role but ojiganye okuyingira but ola PR engereje bagizimbye it is Foxodoi 2 it is Lukwago 3 Lukwago is denied therefore Lukwago agenda kutwala media and 4 tola bambera Besigye jalimu you can't see it baga matte banzikiriza kukola exercises interacting because he is in a prison exercise. He is in a prison within a prison. By the way, nebo chatande badde Besigye nti Besigye nechiba yo bagizimbirani. Why did you build a prison within a prison for who? You get which kind of category are those prisoners? You get so you need to inspect that conditions za prison within a prison zifanana zitia. How are they like zitia issue of exercises joyogera ko yerieta because bamulekera akatundu katono ako bakalekera bali is it VIP akatuna ko ba exercising eramu wali muchi because abalala they interact see what seizing okubera na abalala chovala embwa bogisiba yoka it changes behavior ni character katono bo muleka yeka he sees as being human and the objective siku punishing is presumed innocent until proved guilty, so you cannot send alimukomera as a punishment that you are isolating him as a punishment. Na yo government it is for security reasons. Abasiba balaboleta balimo kuleta coded messages. It can still be through prisons or no spokesperson wa prisoners asobora kwanga limbuyekera. Even the Abashaija himself can be a rebel. Inajana amwa codes. So that still does not work. Why don't you build a prison for them? Wobateka no manti bano ba bena ne dungeon nga tujimainti ya CMI. That's how you treat abaserikale because boto mazo kutegera they are not entitled to justice. Court martial there is no justice for soldiers. So in PR mukulu Museveni bwatyo bwajagala eveyo and you have really played into his hands. Gasimba ganene bannamawulire Gasimba ganene bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studio zo jikwanju ya John Kakande Haruna Kanabi ne Charles Romshana. John mukuru kibazo issue nemu ebisonga nyingi zetuno Councilor Ladislas Wakafuzi abatumidde mwe nabali mu studio naddala Haruna Kanabi nsanyo kumoyo mukuru naye ataddeko naddala Haruna Kanabi Haruna ono engeri gye bamutwala nnyo mu ebibyo bagambye kwogera baroya abandi bamumanyi nefe abateetaaga nnyo eriyo omulala bawadde interpretation agambye idiot is actually muwulenge kati tuvudde ku mugwengere tugenze ku muwulenge mukuru kibazo ekisooka go musango guno guli Buganda Road Buganda Court Buganda Road Court Besigye ne Makaku bali bawe Katenta Abraham akugamba nti actually you people in the studio should give the state a benefit of the doubt. If they wanted they would have presented the Besigye on a screen from Luzira so that you do not see his condition, so they had nothing to hide. No they've okuba nti bamukiriza okujja mu kooti kiri double edged eri abalowooza nti kirabisa government. Okay, naye kirabisa government ewani ewa Trump. Does he watch
eribana Uganda kibateekamu fear nti olaba omusajja Kanolo omusajja eyawonya abamu ku balwanyi abo kubatamwako emikono n'amagulu omusajja eyajjanjaba oli omusajja amuteeka mu kaduukulu n'amuyisa bw'atyo gwani obaye ozeeyo ku kifaananyi kya General Muntu kye yagamba nti mwabakuba enduulu actually kyemuyamba kulaga ono nti he is a beast kubanga omushana wano yalina theory eyo egezaako gamba nti omusajja oyo tumwepampalikako ajja kukumenyaamenya kibazo okumanya nti kikola mugisha muntu naye jeno wali olabe ng'agezaako but you see John ennaku zino nsoma ekitabo ky'omusajja survivor wa Khmer Rouge ba Pol Pot bakimpa ebbanga ddene emabega naye nesifuna mukisa kisoma nekibulira ku shelves naye kati nabadde nsoma Alexei Navalny Russia gwe baawo obutwa nagenza okulaba nga nkigwako era Alexei Navalny ne mumuza nentandika okusoma ekya survivor wa Pol Pot. Pol Pot instilled fear to the level that amaka gawuliranga nga buli omu muli mu spy mu makaago n'omwami ono agamba nti yewe baatuukira okumusiba the fear had become a mobilization tool abantu baatuuka ekiseera ngaaga nekino yakikoze ne batuuka ng'ekyo is their biggest mobilization tool against the Khmer Rouge. Nkomyao. Of course. Njagala onayongera okusoma naawe ndowooza kijja kuyamba waliwo ekitabo bakiyita Torture. It's a collection ya articles eziwera otunuulira Argentina kuba nabo balina system efaanana bweti naye bitabo byemusoma bino nga muli bakyamu mukulu kibazo ate bakyamu yolyelebere bad osoma ku obutwa abasibe osoma Torture yolyelebere bad mukulu kibazo nzikiriza naawe nti ne bwobanga okozesezza tera okufuga time etuuka ne expiringa nze nafunako omukisa ogende Malawi ewa Kamuzu Banda yafuga the lion Kamuzu Banda ngolaba ensi first of all bwobanga osinkanye abamalawi babiri nga buli kimu bakiyita linnya lye. The airport was Kamuzu Banda airport, the stadium was Blantyre Kamuzu Banda stadium Malawi. naye ng'akola obutafaanana tabala system ye yali ekola naye nga alina tela nyakutegeeza nga bosinkana abamalawi babiri yesinga okubeera ettaka cheap mu Africa kubanga buli omu ng'atya munne nti oba ayinza okubanga yembega wa Kamuzu oba mbega wani Kamuzu Banda nga alina block y'abakyala abamuwagira era nga mukazi bwakwabira omusango you end up in prison bakusiba n'ebisumuluzo bakasuka mu nyanja ebyo abakazi okuwabira newagundi gyebiri eriyo gwe mmanyi yawona buwonyi yayita ku lugwanyu eyo tuula ekola kibazo yagenda mu ggwanga all hotels kibazo sorry tuyafuru naye kibazo Peter sorry uyafuru naye nyakutegeeza nalinnya ennyonyi n'akomawo ezo bikola nyakutegeeza nga tuvudde Malawi nayo ne Charles Onyango Bo 91 nga tuyise emyaka mitono nnyo nga tuvudde wa Malawi wa Banda terrorist Dengwazi n'abasajja abo benyumirwa okweyita amannya ago nti Kamuzu Banda yali ava Bungereza yali amaze Bungereza emyezi 3 ng'awumuddeko ali mukuumula bwe yakomawo najja mu convoy ye Lilongwe the entire city amaduka ne gaggalwa
tewali restaurant tewali duuka likola kubanga mwena mwanya okubeera ku kkubo nga mwanyiza gwetirida akomewo okuva Bungereza ejindi tebaggala maduuka ejindi tebaggala maduuka baggala nguudo kilomitaana mujja kutuukayo I also have a child wish dream bucket list nawe bwe ndikula ndigala olugu nfuule ejindi eyo gyemugamba bajja kutuukawo John, just one second. John, one second. Omanye ebintu ebyo abantu olumu tebabi bringing home. Yeah. Twali ne Gerard Sendawula, honorable. Nga tugenze kumatikira enkozi. Nali ne Mwanga Kivumbi, mtabani wa Gerard Sendawula yali classmate waffe. Mutabani we Gerard Sendawula n'atubuuza nti kituufu Kawenkene yafudde. Kufi nga musanyufu ayina akamwenyu kutama naye mwe nasigala naye mu kunyumya emboozi nanyumiza mukyala we bwe yafa enaakulabye Chris Lwakasisi yali ajja okukuba olukuŋŋaana ate nno kati yafuuka mukwano gwange nnyo ate pasita yajja okukuba olukuŋŋaana enaakulabye bw'akuba olukuŋŋaana MP Butuuro Nsaba DC wa Kampala n'alagira amaduuka gonna nga Chris Bwakasisi bw'abajja gayina okuggala era Nankulabye yenna yali aggadde mukyala wa Gerard Sendawula owa DP mukyala w'edduuka teyali ggala lyonna teyali ggala lyonna yaggalako enzigi bwe ziggula emirundi 3 ndooza yaggalako 2 n'asigazaako omuwaatu omuggule kati DC n'ajja n'abuuza eri edduuka lyani aggulawo nga minisita wa security yali wa security ajja okwogera n'abantu Minister of State for Street njagala mbagirawo liggalwe ne mukyala wa Sendawula mwe yagendera mu kuggala okwo kati kuliko obadde oyogera erirongwe ne Kampala kwaliwo kati wano mu ggwanga lya gundi yes era mu ggwanga lya era Sendawula n'atugamba ebbanga lyamala nga minisita wa finance ebyo gobimanyi kitongole kya mukulu oyo ye yagamba nti naye yawoolera eggwanga mukwano gwo omugenzi Njuba naye Sam Kalega kyamukaluubirira nnyo okutuula mu cabinet ng'alina Moses Ali lwansonga yemu nti omusajja ono tuiranaganye omusajja ono naye pointi yalina okujjayo nti nga wayise emyaka mitono nnyo Njuba yalina nabo ebizibu bangi naye yatwala ebitabo bye mu Lochemba yali atuula naye nga wayise ebbanga ttono nnyo nga tuvudde e Malawi omusajja eyali South Africa dissident yagamba sebo ngwazika muzubanda I am coming back nzija nkujiridde tukoye ki man to man butwefuke namugamba ojja kuba nyama ya mpologoma gonya zija kulya naga nti whatever happens ate nzija na one way ticket sebo yajja ng'amazeeko okakana nga ngwazi eyali yayitawa nga yayita waggulu South Africa ngwazi yalagamu obulebevu okakana nga tadde wakalula aba Mexico bagambye ennyonyi tolandinga tegamba time etela ne bano bali bagamba bugambi ennyonyi tolandinga kyekugamba nti time etuuka nti tela gy'obatadde ku bantu batuuze nitakola it becomes the emboldening kyoyogera Kamuzu band is false omuntu akkiriza opponent kulandinga n'ennyonyi is that a terrorist totabayo mu nsi gyeri gyemugambye omusajja atiisatiisa bantu kibazo ndowooza si mulimu gwaffe okwongera okuinstiringa fiya mu bantu baffe tulina kubawa essuubi to do what mukwano gwange okutuuka mu nsi ensuubi eriwa
nsesuubize eriwa yeki atera nnyo okuŋŋamba no you people are in prison all what we fear is fear ega okutya kuli ate kwe tutandika okukola ki okutya naye muzimba ki confidence no to do what twavudde ku nsonga y'abeesiga engeri gyatwalibwamu gwe wennyini n'otunnyonnyola nti abantu baagala okugenda n'okukyala mu makomera processes ne zibeera abused oba oluusi ne zitakola kitegeeza ekintu kigenda byemukolerayo mugenze nambuzi matooke mwekuba bifaananyi mugira kiva ku ki kiva ku ki ekyo ekireetera abantu okutuuka ku ddaala eryo mwine empisa mbi okutuuka ku ddaala eryo kati kabagende n'amatooke gaabwe ne midiya naawe okirabe owa midiya ajja kukola ow'ettooke yeroolo ye njagala kuwaayo sebo ogenda osome ekitabo nkyerabidde erinnya abagundi bano bwe baali batendeka abagenda okunoonya Osama bin Laden omusajja yagamba nti missoni gye mugendako Dawudi bw'oba gwowe ebitabo kanaabi njagala oyitenga mu nze naye njagala mukakasa ekintu ate musajja mugezi amanya kikukira kunyina simanyi oba Dawudi yeyampa ekya Pol Pot ekyaba Cameroon brother number 2 nakuwa ebya Trump naye mu kusookera ddala omusajja yabagamba nti enjovu eyo mugiraba nene we mugitunula naye eriibwa eriibwa musooke mukakase nti enjovu ekola ki eriibwa osobola okutandika n'olyako okutu okwo kuba kuvuddeko tekukola ki tekukomawo ne mukwata okugulu ekigere ne mukikola ki ne mukirya whether it takes myaka 3 nga mukyalya njovu enjovu mugirya ne mugikola ki let us assume naye nga otanakuvaako Barack Obama gwa stoko y'ebintu awaka ensawo n'ensawo nojuza stowa naye mu bbanga lya myezi mitono nga stowa akawe Barack Obama agamba bamugamba tulinawo option y'okukuba boma eno bwe mugikuba kyekivaamu ngamba ekibuga kyonna kijja kubeera upside down ngamba ekyo mugira mukireka kakati neebuuza singa yali Netanyahu nona yayingidde naddala would be a disaster in Pakistan so mukulu kibazo kyenkunakuzeeyo wali owa kamera alya njovu waliwo enjovu samwe agisunako kutu waliwo enjovu naye abantu balina okumanya nti n'enjovu eyo eriibwa kakati nkitegedde ate ogirya tewetaaga kuba munene nnyo nga byonna byemwogedde vudde nti osanga omwana omuwala naye nga tonaba otunuulira kiri kyako neyeeyambula n'agenda ku street neyeewandiika nako nanga ndi nze wuuno nkoze eki kakati nkitegedde kiki ekimutuusizaawo naye agamba nti kankole roolo yange nga nkola ki naye ate n'ekibazo bw'amala omutunuulira naye roolo ye be bamukuba ekifaananyi n'atwitinga ne hajati ewuwe n'amulagako omulimu gwa kibazo ng'omusajja omutiitiizi tagenda yeeri kakati nakutemya nako abaana mubalabye bakaye nno kakati nono najja omulala agenda obatwala nga tebalaba kibazo owa kamera naye nadda ku the chief ow'enjovu ono chief ow'enjovu enjovu emuwulidde therefore the Supreme Court egenda kusalawo mwena abali enjovu court martial ampuliriza
nga simbaga ne bannamawulire nkomawo. Omanyi mu Africa bwe tuba tusoma African literature nga tusoma Western biases ku African literature eriyo omusajja annyonnyola Abafirika n'awandiika ku Bafirika yabasanga Kenya babayita Badorobo. The Dorobo, the tribe of the Dorobo, they ate an elephant, dug into it with their teeth and their noses and mucus, and they ate the meat raw with the blood. Kakati kanabi abadda nnyonnyola nga ndaba the Dorobo. Radio Simba pira kibazo mu studios ujikwanjira John Kakanda Runa kana bine Charles Romushana. Njagala kulaba enjovu ng'erina okutukumu. Sebo let's now go to point is. Eriye abagambye nti even fear has its limits. Not showing the injustice is not a choice. Bamuyita Samuel Musoke. Mukuru kibazo bino byonna ebiriwo begena maaso. Ogwo musango gwa Besigye mu Buganda Court. Ekibuziba nti baaki abantu bagala title y'ekitabo ky'obadde oyogerako kubanga obiyiza ekyenjofu ekyogera ku ba Naval Seals. Kanabi bagamba nti omanyi Kanabi avaako hadisi naye talinga Lwomushana. Ekirala nti tulina oso okuba ettooki nnene mu makomera gaffe. By the way, Besigye si asoose ogamba okutya nti amakomera gaffe bakoleramu obutemu. Omukulu Kiribati Bukenya baali baseka yagamba nti I popped out bwe yali ali eruzira naye complaint yalina okutya okukwenyiri nga yeraliikira nti yagamba nti waliwo omusajja omu yamugamba nti kogeza n'olya emmere eyo owedde togezaho gira kakati reputation y'amakomera omusajja bagamba yakuba esasi bw'olwala ogenda mu Sick Bay yawe so kati bwona alema emmere sitiri bajja kufuna ku Sick Bay. Abawakana nkanako kabala jako they are much better. Omusajja eyatemula wetaaga osomera Alexei Navalny ne bwafuna obutwa obwo the nav agent. Yes. The least place you expect. Era bwe mbadde nsoma Alexei Navalny omusajja no vakoyo ate abayisiraeli gwe battanga bayikozesa to space yasenya to space nga n'otwa omutujju freedom fighter. Omusajja eyakuba essasi mukyala Kiyingi lawyer omujjukira nzijjukira mukyala Kiyingi sijjukira yamukuba omusajja bamuteeka luzira ate yavaayo gwe bagamba era wabaddewo even mu legal circles bagamba nti eriyo balooya abasuspecializinze mu kusaanyawo obujulizi nti bo omulimu gwabwe naddala singa oli abadde eruzira eri nti balooya bamu bagulirira ba witness abo ne babasaanyawo kyova nti abaprison balina okulaba nga ekifo kyabwe nga kiba cleaned bavayo batukakase nti teri bintu yakikanga ekyo. Ekirala kino si kipya. Omusajja yajja okuwa obujulizi mu kakiiko k'eddembe Meme Gobote yali luzira kati aba International Committee of the Red Cross ne bajja bagendewa eruzira okumanya condition nakinaki mu 8 myaka gye 8 awo kwolwo prisoners yafumba emmere nungi nnyo ne basiika ne samuli n'abasibe gye samuli abantu bamumanyi abasibe ne bagamba nti kuno nno Katonda atuzadde nti tunaalya ku bisiike hano but Mao yalina akagero k'omusajja eyagenda
okulambula Geyeena n'eggulu munaasanga nga Geyeena etukula enyirira efaanana etya munaagenda mu ggulu ng'abantu gye bali bakakamu tebigira bitya bwe baamubuuza ndi kati gw'onoddawa heaven is overrated eri mawa agamba omusajja bwe yatuuka eri oluvannyuma yasanga bikyuse nga bizibu nnyo aga nti negundi nabadde wano juzi naga nti lwabadde lunaku lwakatale nga tweranga sebo naye no paati ate erimu interesting yino international community of the Red Cross delegation we are very zira emmere ba prison water bagirya wangi ba prison water bagirya gye baali bafumbye bulungi nnyo ba prison tebawadde okomba kukijanjala mwakifuna mutya kati omusajja yajja naawe obujulizi mu kakiiko keddemu kiri kulikodi n'olwekyo nabano kati ataye bwe yalangiridde bw'obanga obadde olya emmere embi kibazo bw'obanga obadde omanyiridde okulya emmere embi tolina kulya mmere ennungi ekulumya olubuto katuwunzika ensonga eno lwasimanyi mbadde njagala kubakanda badde ayogera wano nenzijukira ku strategies ezimu nti kati nga Besigye ne buli gwabeera naye buli we bamuteeka kifuule kizibu nnyo eri oyo amulina okubeera nti gwe olina okwewozaako bw'omuleeta mu kkooti y'amagye gwe bateekako akazito ne okukakananga naawe bye wali weesirikedde by'obadde otulimbamu nga nabyo otandise okukola ki nga chairman wako ne nti bwoti bw'oconductinga business bw'onoomutwala eruzira byabasajja naawe olina okukola ki ne byabasajja aga nti najjirwa omushana owulidde byayogera wano baani abo abagenda mu isolation confinement yaani byabasajja alina okubinnyonnyola abantu naye nga bulijjo tabyogera bibaddeyo Besigye bw'agenze ensonga etandise okukola ki okwanikibwa naye kati tomanyi ku lwaki waba isolating kaakati awo wonna kakati oli ku bitundu byanjovu ogenda obikola ki byabasayawulande temunammwe temundeetera basibe bammwe bandeetera ebizibu kooti y'amayega tulina abajasa oli kutu kwa njovu otokosa ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire radio Simba Haruna nkomawo gy'oli ebintu bibiri wiiki eno bafulumiza ebigezo one of my traumatic moments mu mawulire era nasanyukidde nnyo aba monitor editor ali ku monitor nkwagala nnyo yatukoledde ekintu kimu mu gguliro lya jjo ntandika okusoma amawulire gange usually about 6:37 a.m. in the morning kakati nagenze okutuuka nga yatuyambye n'aga nti mulimu pull out era nenkozesa ekigambo nga bwakiyita pull out I pulled out nenjiza wabbali nensoma nenga gamba abantu ntamawulire gosoma ga kitongole kya gavumenti setaaga nensoma amawulire nensoma ebirala of course without a doubt nebya PLE nabadde interested mu byo bwe nagenze ne banchallenge ngeka anga naye bano abaana abeewandiisa mukyala wange yaŋŋambye bano abaana abeewandiisa ne batakola bigezo nampa percentage yabadde I think 1% kati bw'aboogera mu percentage nze babadde batono that's a negligible percentage nanga nsebo guli mutwalo n'okusoba konze bw'ogabanyamugaba amasomero ameka konze abaana mutwalo mulamba nga beewandiisa balagawa remember it's one class P7 lwaki tebaakola kuba nze nadde ntunulira kiri completion rate ani nga anyway era okwewozaako kwange nga kanaabibi n'ebintu abigoberera njawulo ebyokusoma kw'abaana kati nga nina trust nja kubeera kanaabi ajja kuba ya-analyzinze the performance of course eriyo ekirala ekibadde kitambula wawo emyaka ebiri emabega nali mukwekanga nze abaddeko mu kugolola ebigezo ne assessment eriyo kye tuyita normal curve oba gye bayita bell curve
abaasoma ebyenjigiriza bagimanyi nnyo n'ebyenfuna. Bell curve is the normal curve. Ebaayo abaana abageze ennyo aba excellinga, abo baba batono. Ebaayo abagwa eri nakyo. Tosobola kubeera n'abaana nga bonna baakola ki? Basupa. Nebaayo abawakati baffe, abo be baba abangi mu nsi. Abawakati awo. That is achieved. Era ne mu kugrading ebigezo. Obojjukira wano twali mu Gasimbagane ne wabaawo ya describing omulamuzi omu nti kuva dda nga ye C grade. Teyamu describing ira mu Gasimbagane. Yanyumye eri era muveeko tomuzza wano. No, madde nkulaga. Omulamuzi oyo ali mu C grade. Kuva dda ali mu C grade. Ye ng'omuntu. Kibazo kyabadde agamba. Kati. Kuba naye kibazo akoze ne waayo ne bafa babeerawo wakati. Kyenzijukira kamera. Naye mu nsengeka y'ebigezo n'engolola bagenderera okwachivinga kaveeyo. Kati omwaka ogwo nalaba amasomero ndooza gali nga 3 nga galina abaana kyenkana 10 ku 10 nga baafunye 4 mu P7 nga kikanga nze yali abadde mu process ya assessment nenga somero lya nabakirino. Kakati abantu mu ngeri y'okubalata baga nti nova ku bantu 2 abayina 4 nodda ku 5 sisimu yabadde ki? Maybe the system has normalized, maybe it has been regraded and finally it works normally, and me I have no problem. But Haruna ekyo kimu, but ekyo njagala oteekeko n'emyaka kyenkana baweza emeka Charles 39 beddu myaka mingi. Nkolo kibazo njagala kusookera ku kiri eky'omutwalo lwakuba ate leero figa ndoza yasseeko wansi UNEB kyetukola obubi figa yasse wansi eyabeewandisiza abatakoze atuula nzijukira nga last year yaliko wagguluko era kine tukyogerako ne wano nti omuwendo ogwo si mutono kuba bw'oba ogabanya obadde oyogera wano nga ntunuulira essomero lyange nga Kitande primary school mwe bamu ku masomero agasinga obunene mu Uganda. Bw'obugabanyamu kitegeeza nti amasomero 3 Malamba gabale ndi gaba tegatudde kuba ewaffe tulina amaana 38. Kitande wa ago masomero 3 Malamba amanene nga gatuuza P7 yokka naye nga abaana tebakoze eki tebatudde. Naye twagala kubuuza oba UPE oba kiki bati Kitande primary school lya City Council. Abaana bano abatatuula basinga kuva mu bitundu ki? Kuba ekyo nakyo tulina okukyebuuza. Abaweza ogwo omutwalo bali wano mu Central, bali mu Western oba bali mu Northern? Ekyo tulina okugenda nga tukinoonya nnyo kuba tuyinza okusanga nga tubala omutwalo ng'ogenda okubala bwoti nga 6 konna kabadde mu Northern Uganda. Aha, 5 byojja okusanga wano mu Central. Osange nga gyogambye abambala enkofiira y'abasajja oba oliawo nga yo teri n'omu. Wabaddewo ne trajectory yabadde very interesting ekyo kyoyogeddeko. Amasomero 10 districts 10 ezaasinze okukola obulungi mwabaddemu emu yokka eteva bugwanjuba. Ate jjukira nti ne ku luli agasinga era district ezasinga okukola obubi ennyo nga temuliimu na second grade. Ndowooza nga batandikira mu 3rd grade zonna zaali zivaawa eno etava basajja bambala nkofiira nga tebalina magana nga gye ziva sayidi eyo. Kati ebyo byebibuuzo bye tulina okutunuulira. Abaana omutwalo abali b'enjobo gye bava kubanga tubadde tutunuulira bameka abeewandiisa okusooka bano abayingira P1 kuba batugamba akakadde kalamba kitegeeza emitwalo nga 3 ago gonna gazze gagwawo. Actually to be exact bayingira mu primary 1
both universal and ne private bali milioni emu mu emitwalo 37 1.3 million n'emitwalo 7 almost 50% yagwa mu kkubo abamu baafuluma eggwanga abalala baafa covid abalala baafumbirwa abalala bazzeemu ebibiina abalala baabaleeta bakyali bato abalala baabayisa kati katuve mu statistics kale tudde mu muwendo omutuufu nti ku miliyoni emu mu emitwalo 3 toolako emitwalo 7.8 kusigazaawo mmekasebo 6 mu myaka 7 emitwalo 6 togiraba wa mu system yo eyaki ey'ebyenjigiriza kakale ate ne bana abatuuse bodda mu statistics nga gwe boogamba kantu katono nnyo is like 1% over ey'abaana abo abataakoze naye bwe tugiza mu figa nze gambye geega amasomero ameka 3 agenkana ate amanene kubanga essomero erimu abantu abaana 3,000 liba ssomero ddene kola an average of one class P7 is a class so kola an average of around 50 pupils eyo ntono nnyo abaana babeeramu nga 9-10 because olaba there is 4 out nga bwe batandika P1 so batuuka mu P7 kale ne bwobalirira 10 ne bwobalirira 10 buli class ya P7 omutwalo gumu izi amasomero 10 kubanga gatudde 0 ewaffe ekittante twatuuza 4 mu something how many streams streams 4 anti kyenkugamba so isalabiro gyo 100 so kakati gabanyamu 10 gigabanyamu mutwalo in the classrooms 100 schools 100 classrooms balandi buli isukumero kale liine ebibiina 4 tate kisoboka 10 katubalirawo bwetutyo so mukulu kibazo naye nze interest yange erinyo baawa abo abafube nnyo naye ku ssaawa envannyuma ate ne babeera nga tebakola ki tebasobola kutuuka factors ki ezo eziriwo ezireetera omwana okuba nga bamulaba eno atuuse ate n'atakola ki gavumenti yateekawo enkola abaana bonna abali mu masomero ga UPE era abazadde tebababuzaabuza tebasasula registration fee abaana abali mu masomero ga gavumenti aga private abo bo babasasuza ate kisinziira wawooli bw'obeera ng'oli we Nigeria nga yo yagundi si yewamwe mukulu kibazo Nigeria bayitayo Nigeria akafuufu kali eyo ovaayo ofaanana lw'omushana Jennifer ate eyo si Kampala essomero kye likoze eki nga omuyizi yatuuka naye omuzadde nga oba oli awo registration fee nekola ki negaana naye guno omutwalo gwe twogerako be tuba tuguziza mu bayeekera baalw'omushana bayogerako muziyita ki platoon oli yagambye brigade na battalion y'abasajja 5 mutwalo si division division yes division y'abaana aba Uganda bavudde mu kusoma tulazeewa naye nze njagala UNEB eyongera okutulaga missing zino gundi ezo aba missing ebibuuzo bavaawa era factors ki ezireeta ebyo malirizana nadde ntunuulira nga bareetinga amasomero gamba bano batuuza 26 bonna bayise waliwo ow'ekikumi mmeka bonna yafunye division 1 ekitali kibi naye njagala mukulu kibazo mumulimu Andrew Kiza abagamba nti Peter and the people in the studio, please take note that none of the ratings you have and gradings are UNEB gradings of schools. All that are assumptions and analysis by newspapers. They create their own criterion to rank schools, and most of this is actually business. So regard that with a spade of salt. Only spade. Wetaga drum. Oyo mwogezi wa UNEB. What is telling is a fact.
aganti abamawulire be creating a ranking system yaabwe just information ono yali editor en ranking elimu mawulire UNEB jibawa naye bafuna information data raw data okuva mu UNEB tebaji hookinga ne bagamba nti okay kubanga nabe ranking for instance New Vision bakoze iki ne bakoze data mining owaabwe bagamba nti abaana abekitante bonna bagatta bonna on average babadde ng'omwana alina 14 wa aggregate 8 kitegeze eri abali abanafo eri abalina 20 naye on average bonna abaana ngeri bayiseemu bali wano sibuuza nti ekyo kibi nti wakikyabo nti wakiri follows nti oba kyabusuubuzi kubanga singa kyabusuubuzi by the way singa kyabusuubuzi bandigambye nti Savio Kisubi yesinze kubanga erina bakibazo abagoma bamawulire naye ojja kusangamu n'obusomero obweyeeru kungirirwa omusana gyava nabo nga baburankinze on top naye nga teri agwa mawulire erukungiri kana abimaliriza tugende wakakande bagagulira nga bali Kampala kati mbadde disam but those schools are private agambye n'oli atugambye nti bino byaba amawulire endaba yaabwe gye babikola ki so kati omulanga gwaffe guddayo eri ku UNEB ebeeremu open etulage ng'oggyeko okutuwa actually UNEB bwe nakulira ku mulembe gwa yali Odongo so Odongo yali secretary Mwerabidde yali Odongo yalwako before Odongo naye yarankinganga abaana abasinze okukola obulungi ng'era tulina be tuyita ba radio candidates ebirina naye efulumya ate kankubuulire wenabeerera omukuŋŋaanya wa New Vision nga UNEB etuguza master document PLE miliyoni 7 O-level nga namwe mugenda kikamulamu house miliyoni 7 that's okay A-level nga tubawa miliyoni 21 and this is the public information which will have been provided for free. What is wrong with you and buying it when survives on taxpayers? What is wrong with you buying it when you're going to use it for business? What are they hiding? Nze enjawulo yokka nti let them provide the information free of charge. Free of charge we debate. Nze nzikiriza nti you are going to use it for business, buy it, but let it be available. That's not business. It's also service. Where? tolaba kati okugifuna kufuna that data kati ugana amasimu platforms zaabwe they charge you yes kana bimaliriza ono alwanira buko stand behind it namudenga makale katugendere ku ranking za mawulire nga analysis bwe yakoleddwa nga UNEB ekyakwesa ebyayo kuba simayirwa kye bikweka era boddamu okutunuulira nti education yaffe giraba nti ekya eringa yesulise bweti nti tulina vale waliwo abayiringita nga bonna bayiika wano wakati otunuulira Central Region part of Western naye bw'ogenda okuleegula bwoti ogende waggulu eri performance ate yeebeera ndala kati kye tubuuza are we providing national education oba tuli ku regional John Kakande very briefly today wa Charles Romshana ne kana bitampadde comment kuba myaka 39 abe mu 39 ana kama kati omuzinda okumpadde sija kumuddiza sebo konsani yange bwe mwongera kubaana abali registered na dropping out rubunya bana ki bava mu social class ki or economic class ki probably the poor, the disadvantaged. Nze nabadde bwe natunudde nabadde ntunulira results zino konsani yange yabadde yakutunulira Makindye Ssaabagabo municipality amasomero agali ranked nti ge gasinze okukola obulungi mulimu
public school ey'omuntu owa bulijjo yere konsani yange ekirungi ate baatulaze dino essomero UPE bano nti namba 3 nti liri mu kitundu kino so you could see clearly waje gali amasomero gonna gena labye aga performance obulungi at least kubanga bakoze ranking monitor yakoze ranking ya masomero nga 10 the top 1000 vision yakoze ranking of 1,500 top schools. Marking the Sabagao, I didn't see a single public school. Not a single public school. Kitegeeza nti mu delivery of service. Manyi kakande wolaze. Mwango ono yatera okyogerako mu ngeri y'okubalaata mbu bwe tutuuka mu kwanjula batandika okuyingiza ebintu mu nju akaluulu kavuga baleese bulubandi baleese ennyama baleese eki bagira ne baga nti Gomesi yasenga owe kyabadaaza oyo endulu eye eyitamu neetuuka ruufu kati waliwo ono w'Emakindi Ssaabagabo atudde alinda kati kakande yabadde ku results nga senga w'Emakindi akebera bagenza okuwunzika nga Gomesi Ssaabagabo teriimu kati gw'okwanjula tekwabaddewo kwega ekyo ate kati ffe tuli wano kumpi wano naye ne example tebazo gyoleeta ono ali ku public service Makindi Ssaabagabo nabo bannayuganda abawa n'emisolo naye mu masomero gaabwe be bagenza okurankinga kitegeeza nti public service eri ku side education teriyo. Haruna, that actually ono yabadde abuuza lwaki tebakya rankinga was part of what informed okujjawo ranking y'amasomero okugisaasaanya. Luli baagisaasaanyanga kano nuwe amanya Mushega n'ayomba n'agaa nti ekyo kiyambako amasomero g'abannaggwadda okwefuula gannantagambwako kubanga buli mwaka ogenda okurankinga 20 agasooka nga waliwo abasookayo n'abaana baabwe be basooka waggulu n'agaa nti ekyo tugenda kijjawo but the real politic teyali ku namba bano 20 abasooka. The real politic yali ku muntu alinga Kakande agenda okugamba neffe mu myaka 5 abeerwenshama tetuyinayo first grade Katungulu ku mwalo tetuyinawo naakola second grade Kalamizi benefit tuyina Lubugu mu meya teyabiseeko ffe mu Katuliki tuyina St Andrew mu 10 teriimu waliwo St Kizito tegaliimu agonna Busaabala tegaliimu Seguku tegaliimu naye ojja kwesanga nga all of them across the board mu municipality yonna they are privately owned schools. Naye ojja kwesanga nga ago ga Umeya nani St Biki nga mu budget eri eyewa Kiso education nga ate sente zikola ki baganziye naye zimala facilities zimala okuwa quality education. Question nti tuwa quality education mu public schools tekiriwo ekyokubi kyotulagamye ani myaka 9 ennaku ezo mbadde ensoma ng'agenda okukola ebigezo 10-point program nga era bonsanga eka nga nkisoboka nti omusajja agenda kukola interview wali omukyala we yatugamba wasenguka eyo yagaanayo naye ssebo era embanzeemu kakatiko mu Weekend Vision. Question eri nti biki bakoze ebyali mu 10-point program ebimu ku ebyo bye bayogerako yali living wage. Have you seen it? Bakyajogerako ndowooza kuba nsibambi nga akyali public service minister
bwe yava mu public service as a minister n'agenda mu prime minister ibyo nebigwa abasayansi babawadde article eri munda eri mu supplement ate yo ndala egyo yogakola nuku magamba bayingiridde amasanganza naye issue nti bingi nnyo obundi abaali nga babyogera kubanga tebali mu gavumenti. Kankwege example abakulu bawandika mu 10 point program nti amawanga gano agaffe tegasaanye kumalira nsimbi mu kubiriza abantu balimi kulima mwanyi kuba that's a big village. Its market will not tunagenda mu kukola ebintu bitegerekeka tugenda mu industry kati bayuddawa gasimbagane ne bannamawulire Charles Romshana wise man oyo teyali kiseka yali Professor Apollo waliwo bafulumiza results za UNEB nga Honorable Janet Kataha omanyeri ye yangambye muzomu kuba defending anga UNEB nti ku grading munayi nali si defending UNEB ku grading nali nkunyonyola grading systems yafulumya grading zina universal grading systems gwe kasito gitegeera ng'obuuza UNEB ku zombi okozesa eruwa so mama yafulumya jajja mukyala yafulumya results za UNEB mu ssomero si public school one Kampala Parent School have you heard sir yasoma results za Uganda za UNEB si mu State House si mu Shimoni Demonstration School si mu Shimoni Demonstration oba East Kololo Primary School oba Chagwe Road musomero eryali yakasore bwerere oba St Peter's Boys Primary School oba Kisubi sebo na Leko TV nga nensi ni bennuma senyenyanga ngezako kulaba ngeja kwa presentation minister ngali mu tent yeye ka na mukumi we nabano sikini batudde eri kati awo mweyasomera the results of course tosobola kumubuuza nti neighbor wa Kampala Parent School yakoze atya is a Islam because awo ina Uganda wansawo oyinawo Islam awo muvale Nagurani bagita Nagurani sikata amanya nabogaleka awo oyinawo Islam but the upper part umanye bizimbe biriwo wali kitero kulengera nze nawo awo nawo is the affluent abakuma abasura waggulu bali eri wansi naye abaana baabwe tebasobola kusomera mu ssomero eryo bwe basomera results but the same year nanyini isomero yagamba naye UNEB naye tukola bwe tuti tetuyina zidi wano gwe ozano okusomera wano naye wategedde sinaba kutegeera UNEB tetuwadde zidi wano omwaka ogwaddako yazibawa abaana bazi aninga kulwaki teyagamba maama abaana baffe tebafunye yagamba UNEB teyatuwadde yali tamanyi grading system nawe mukulu kibazo nyina fiiri ya Western Uganda nga Besigye ayingiddewo because nali mu operation ezo ekintu kyali kigatta Western Uganda kukola uprising against Museveni ngolaba kimutwala was the quality of education and more especially abantu beeralikirira nnyo UPE kyovola abayajja alwanyisa PTA and PTA had democratized the management of schools nga abazadde bebeeterawo akasente to motivate teachers basomesa abaana baabwe and they would grade a politician engeri abaana gye baperforming so they would now wait like UNEB egamba ki abaana bagudde so there is no performance now bakirengera you must now change the narrative but without changing quality kakati nze Obote ekyo nakifuna later because nali simanyi nti it was the policy
kino kyowulira a secondary school per sub-county was Obote's program. And I'm a beneficiary. Somewhere nagendamu Bugangari secondary school. Twali ne kakando yo. Tukakasa. He's building a secondary school per sub-county. It was not his primary school per parish. It was not his. Na tugamba gazimbyeko already beyond 50%. Na tusubiza data nechi wazi. Omuntu omwangamba era anzira mu buli kabanga. Nti kakande mukola ensobi bwe mugamba nti takikozi tazimbye webuuze agazimbyewa so market saga tagaliyo tekitegeza nti tegaliyo kakati but in that new school I was able to get first grade. In other words, I think primary schools they are the same primary schools, same base. Tosobola kungamba nta abaana babavu abali in public schools babavu therefore tebayita. The blame then would be on the teacher. And that is solvable. Ikisobola okukisolvinga. Tekisobola kubalema for 37 years. But then olwakadde 39 years olwakadde nga bwe nkugambye nti naggulu wansi mwemuva private guard naye ebitundu byoyogerako ebitaperforminga bulungi for 39 years mwemuva LDU. Interestingly mu Western Uganda omuva SFC if you compare the two onava mukuraro soko utubulire onava Kanyayero kakati onava mukuraro ekiri mu Western Uganda. Before you go to the idea of the identity card, why there is a crisis of the identity card, passport na bichi bintu byora balimu nkuraros zakora psinga uko abana bawe babajyayo mu kuraros. You see now the crowds have corrupt. Never again am maje. Never again am maje because what and you see what I mean because that knowledge yavanga mu mukadde kanoni yagamba omukulu nga musonga mu bwati omuggo jabana baffe mukukukuma oba wa sente meka absolutely oba wa sente meka so tutabusobola kubawa wano omunte genda ekikoko kyekiki ekikoko ananomu agandi eriye bikoko ekyo kikancherekera olwakadde katikangende ku 39 years. The 39 years of the NRA occupation are nalinzikiriziganyiza nabo nti sijja binyumya the chobalaba yeva LDUs bano ne bavayo commanders but still they are not degree holders abanji ba upgrading nga bali mu service. Kati the 39 years of the NRA. That's the normal under NRA. The NRA has to get the job and the 39 years of the NRA occupation are Nakba are years of failure. Because those balirira on their historic mission and their historic mission was to use Uganda to capture, to expand the empire. And as we speak right now, Mugoma because the project Uganda. So Uganda baji kwata na ite chakora.